final. Buli lwakutaano olusooka mu mwezi olutindo lutuyunga ku Bwakabaka bwa Buganda, lutuyunga ku Woofiisi y'abajjajjaffe abataka ab'obusolya era ne lutuyunga butereevu ku Woofiisi y'omukubiriza olukiiko olw'abataka jjajjaffe omutaka Augustine Kizito Mutumba Namwama nga ye mukulu w'ekika ky'Ekkobe akabbiro Kaama. Ndi naye wano yatambudde n'omuzzukulu ono muzzukulu wa Kayiira Ssaalongo Abe Kabanda munnabyanjigiriza ate omuzira mbazira 2 yenyumiriza nnyo mu Champion Junior School kuba ssomero eryo maanyi era kusiima kwa Ssaabasajja Kabaka wali ebbombo. Tutunuulira ensonga nnyingi, tuli mu mikolo gyaffe, tutunuulira amaka, tutunuulira okwanjula n'okwanjulwa. Wenfundikiridde wali nga tuga nti ebintu bingi bye tulabye mu mwaka oguwedde twakafundikira sizoni y'emikolo emingi ennyo nakikoonyeeko ne tulabanga mu mikolo muyingiddemu n'ebifaananyi eby'abakulembeze. Endulu neevuga nga babireese, Ssaabasajja ali wano, maama Naabagereka eno maapu naye nga mulimu n'ekifaananyi oba kya kansala birimu yematovu. Endulu neevuga okulaba ku munnakamu owulira nesikomaoko nennyongerezaako nti ndabyeko ku bakulu n'ayimirira mu bantu naga nti gwe Kabanda ekigaana okuwasa Namukwaya kyekyaki. Gwe Kabanda bw'osanga ng'ennyama y'embogo bagiyizi wali temya kiro weeri we wuuti tolina kyojja kuba. Namatovu ekigaana okuwasa Nabukeera ali gw'oli weekyaggwe, gwe Matovu oli weekyaggwe, lwaki towasa Namatovu ow'Ebuddu oba ow'Ekabula? Ani yabaga nti Matovu ow'Ekyaggwe ate mwannyina wa Matovu ow'Ebuddu? Jjajja nga sinagenda wa muzzukulu wono obadde olina nakulidde kimuli ng'oyogera ku saayansi nti Abaganda baamumanya dda nga situnafuna muwandiike. Ate ekirungi nawulirako nti Makerere era oli oba mu sukulu eyo ya saayansi mu risaaki eyo tanyaamu katono mu ddakiika ng'emu nga sinalina wa muzzukulu. Kakati ensonga eyo evudde ku oli atugamba nti ab'ebika byaffe tubawase tubafumbirwe oba tubiwutemu n'essupu. Ebyo byonna mamba tubiwutemu ssupu munamubirwawute ssupu. Kakati nga bwe natandise nabagambye nti obuwangwa bwaffe kwali kwolesebwa kwava eri Katonda netuteeka obuwangwa bwaffe era obuwangwa bwaffe Katonda yatufuuyirira bajjajjaffe ne bamanya ensonga gyenkonyeeko wali eya sayansi nti si kirungi abooluganda okufumbiriganwa kubanga ne bw'obeera n'enkoko awaka bagamba nti empanga eyo yazaalibwa zino empanga eyo kakati gitundu oba girye leetayo empanga endala etali ya lulyo luno kubanga bwe zizaala obwana obwo butandika okusinduka obusindusi mugamba nti n'eddagala tulireesi naye obwana bukoze kibufa bufi niweba nti kakati ne mufe abantu tufuna obuzibu obwo nkimanyi mu sayansi kubanga bakadde bange bansomesaako bampeererako ate nkola n'abasawo ab'ebyobulamu nkolera mu College of Health Sciences mu Makerere University. Ensonga gye tuwogerako nsonga nkulu nnyo era bannaffe tusaba bannaffe abo abaleeta ensonga y'okugamba nti abantu baffe mu bika tufumbirigane tuwasaŋŋane ekyo kikyamu nyimirira ku magulu gange kikyamu naye ate bajjajjaffe bo baali baakiraba dda tugenda okusoma ebitabo bino nga baakiraba dda nti si kituufu kubanga tugenda okuleeta obunafu tubutuume wamu n'abantu baffe basinduke ng'obukoko buli bwe tubadde tuwogerako. N'olwekyo ekyo si kituufu naye obuwangwa bwaffe bwo bwali bwakirambika dda naye nga nkubudde ne sayansi naye akirambise. Naye mpozi nga sinaba kuva ku nsonga eno tuwulidde n'ebigambo ebirala ebyo eby'abantu bye boogera tuli emiziro gyaffe. Nze bwe nabadde mbirowoozaako n'ensaasira abantu baffe kubanga ebintu bye tuyiseemu n'obutubagiro bwe tuyiseemu naddala obw'abafuzi bw'amatwale bwatupangulula nnyo ku buwangwa bwaffe ne bwagala butupange ku buwangwa bwe butali. Ne ku ffe ffenna tewali waalifuuka mu Ngereza
ffe tuli baganda abawano abaganda ddala naye bw'olibanga ogenze ng'oyogerera oluzungu olufaanana lutya tebaligamba nti oli Mungereza. Ffe tuli baganda bano kuba Katonda y'embuga gye tuteekerateekera naye okubeera abaganda ate nga tulina obuwangwa bwaffe bulungi buli kaseera tubukumamu omuliro. Tulina emikolo egy'okumanyagana, tulina emikolo egy'okwabya ennyimbe, emikolo egy'okwanjula n'emikolo egy'obuwangwa emirala gyonna. Bw'abanga omuntu abadde agendayo yandibadde tasobola kwogera bigambo ebyo. Naye twafunamu embeera eyagenda ne tupangulula ne bantu ne balowooza nti ez'ensonga bagenze kwabya nnyimbe nti ebyo biveeko, bagenze kumanyagana ku bugundi ku butaka nti biveeko. Wabeera amasomero gaffe gye tuteeka amasomero gaffe abantu ne bamanya nti si kirungi omuntu okuwasa munne nga bava mu kika kimu. Si kirungi kulya muziro gwo kubanga ffe omuziro gwaffe oyinza okugulya naye tugwinamu obukulu nti omuziro ogwo tugujjukirirako jjajjaffe oli yatandika ekika. Lwaki oba twayagala mujjukira? Kintu kikulu nnyo. Olaba bwe baleeta ejjinja Charles Kabaka Charles bagenda okumutuuza baleeta ejjinja litutula na Crane balijja mu Scotland nti bwe litabeerawo tajja kutuula balireeta jjinja ne balireeta kati gwe ng'ogamba nti no ekintu kimu kyokka weekiti emmamba ekuleetera obuzibu ate otandika okugirya kyokka nga jjajja waabo erina kye yamukola ekibi oba ekirungi. Jjajja bwe n'abagamba abaana n'abazzukulu temulyanga kintu ekyo kati gwe ng'owaguka ku ekyo kati ng'ogenda luddawa weeyise mu ki olwo? Tuli wano tuli baganda ate baganda abakatoliki abaganda abasiraamu abaganda abalokole kati otuukiriza otya obuganda bwo ate obeere n'omusiraamu omulungi otuukiriza otya obuganda bwo obeere ng'oli n'omukatoliki mulungi byonna bikutukakatako era Katonda alibitubuuza kubanga byonna ebyo yabitonda. Saalongo ekirungi olina saalo ate ku nsonga jjajja zaayogeddeko eri gye yatandikidde ku bifaananyi mwe bakabanda mu abalungamya b'emikolo ebifaananyi ebyabakulembeze kansala birimu y'amatovu n'omutwala si kibi waali mututte ddi era oba omututte omuwaayo otya oba kansookere wano wano wakyayo kya wano kansookere wano situweddira mbogo ekijjona okuwasa kinnamukwaya ekisooka byonna ebyobuwangwa bwe tuba tubyogerako tugamba nti byebintu byonna abantu ab'eggwanga erimu bye bakkiririzaamu. Kigambo ekyo bye bakkiririzaamu ebintu ebyo nga bigwa mu mirimu gye bakola nga bigwa mu mirimu mu neeyisa mu mpisa ez'obuntu. Eriyo abaweeka abaana nga babaweekedde eno mu maaso bwe bati ng'akiwuliramu emirembe akiwuliramu emirembe ate n'osinga nomulala nga mutaddewa engozi wano kakati ebintu biyinza okuba nga bye bimu kwonna kuweeka era oweeka mwana naye ng'abantu babikkiririzaamu mu ngeri zaki za njawulo. Oli enswa kati eriyo omuntu ayinza okukusiŋŋana ng'oli obuwuka obwo naga nti naye kati bannabaganda baabaki daba ebiwuka bali mu kulya biwuka n'ebyoya byabyo babiriirako n'okusolobeza ate ye n'agenda n'agwa ku kkuvu naye n'alisolobeza kiki kino kakati ebintu ebyo abantu abo bye baba bakkiririzaamu. N'olwekyo bw'ovaayo n'oleeta enzikiriza eddiini nga bwe wazoogeddeko nga tulaba bannaddiini bangi nga boogera ku kino boogera ku kiri naye nga bye baleeta birabika nga bikontana n'obuwangwa bwaffe kwafe obuwangwa bwaffe butulambika ebintu bye tulina okukkiririzaamu nti ow'ekika gundi tawasa wakika munne. N'eddiini zino zennyini z'owulira zoogerwako lwakubanga ebitabo tebitinkuddwa bulungi naye kati nze ey'obusiraamu gye nzikiririzaamu
aya ndowooza ya 13 kati mpuliriza gwe suratul hijra mukama katonda nga agamba tumuyita Allah nti mazima nakola abantu nga mbajja mu musajja n'omukazi ne mbaterawo amawanga n'ebika bamanyagane ne mbaterawo amawanga n'ebika bamanyagane basobole okukola ki okumanyagana buli lwosiŋŋana matovu oba omusiŋŋanyira akaayi oba omusanze essingo gyenva omanyirawo nti oyo matovu wabanga si mubbule waki muganda wange wangabi bw'osiŋŋana nalubega oba kale nalukwago yonna wooba omusiŋŋanyi eyo nkima awatali kola ki kubuusabuusa katonda agambye nti yatuterawo ebika kumanyagana wosiŋŋana gundi ono ow'erinnya gundi oyo aba muganda wo kaakati wegwatuukira omwaka gwa 2008 jjajja nanjulira Buganda twali tuwezezza ebika 56 mu buwandiike naye jjajja yakyogeddeko mu ntandikwa nti omuntu alina ebika 4 ebimuzira ekyataatawe ekikyeyennyini nze matovu engabi era kyekyakitaawo then n'ekyama jjajjaawo azaala taatawo ekyamaamawo mama wange ow'empindi n'ekya jjajjaawo azaala maamawo omukyala ebyo ebika bimeka 4 wandibadde tobigendamu era bwe tuba tuteekateeka omwana omulenzi ng'agenda mu kwanjulwa omukolo ogwo ogusooka ogwo waliwo ekijulo ekimutegekebwa kiba kya matooke ga minwe egyo eminwe egy'ena gikiikirira ebika 4 omwana oyo byatateekeddwa kuwasaamu ekikye oba ekyakitaawe jjajjaawe azaala kitaawe ekyamaama we n'ekya jjajjaawe azaala maama we ebyo bimuzira yandibadde tabitambaala kati ku bika 56 lwaki era gwe olemerako n'ogamba nti era nze nyina kuwasa nalukwago wenkima nga nze sali sentongo maama wange wampindi nenga nti nabwetemera nteekwa kutwala onyiridde nnyo bajjajjaffe bano nambowa nteekwa kutwala baatugerera engero nyingi olumu ku zo abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku toyinza kuŋŋamba nti ono gw'ofiirako matabuta teri mulala ennuma ekuzeemu nedda ssebo n'olwekyo ng'oggyeko saayansi oli naye naako obuntu bulamu ekisinze okukuuma obuwangwa bwaffe wano ensonyi omuntu atalina nsonyi oyo bw'atyo bwakola ki bw'akola bw'osiŋŋaana abo asobola okutta munne talina nsonyi asobola okubba munne talina nsonyi asobola okwagala muwala wenyini gwe yakola ki gwe yakeera enkya n'azaala talina nsonyi naga mukamuliraano talina nsonyi butaba na nsonyi naye fe obuwangwa obwaffe obulina ensonyi bannange kisonyiwaza okuwasa oba okuganza omuntu bwe muva mu kika ekimu kikulumiriza ate era bajjajja bano bwe baagereesa ne bagamba nti obuzaaliro si bukuliro omuntu okubeerera akaayi tekimuggyako okuba mugandawo owomusaayi ali ebuluuli yes tutambudde wangi ne tutubaako we tukuŋŋaanira bwe tutuuka okwogera ogenda okulanga omuntu asembeza oluganda ddala noga nti nga mutuuse n'okubanga muva mu ssiga limu mwonge ejjalamba nga wokola ki wova mu ssiga limu nolwekyo ndowooza
twandibadde tussaamu ak'obuntu ne tufuna n'ensonyi abantu ab'eggwanga lyaffe ne tubeesonyiwa. Simanyi njigiriza nnyo ku nsonga ezo ku ddiini ndala kye zigamba, naye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yali alanya ng'atambula nga ffe bwe tutambula ng'Omuganda, mutabani wa gundi, muzzukulu wa gundi, muzzukulu wa gundi, okiraba? Kale kitegeeza nti waliwo okulondoola oluganda olwo. Kaakati ffe bannamikolo ebifaananyi byogereko, ebifaananyi kansala birimu y'ematovu jjajja ono yakyogeddeko n'agamba nti omukolo gw'okwanjula n'okwanjulwa guba gwa ssanyu era ekinyusa ekirimu buli muntu ali ku mukolo ogwo kubanga alina essanyu lye. Naye abantu abali awo bava mu ngeri ez'enjawulo, enzikiriza ez'enjawulo, eddiini ez'enjawulo, ebyobufuzi eby'enjawulo. Kati bw'okulembezaako katugambe ekifaananyi kya chairman, oli ayinza n'okubuuza chairman ebaababa tokawulira ganda. Kakati omuntu omu oba abantu abalala batudde ku mukolo ogwo abatakkiririza mu nsonga eyo ogenda kubanga obaawudde. Tetukola mikolo gino kwawula mu bantu ba Ssaabasajja. Ekigendererwa kyandibadde kugatta bantu ba Kabaka nga bali bumu, bakkiriza mu kintu kimu, nga beeyagalira mu buwangwa bwabwe. Kale bwe tunaabanga tulina ebitwawula eyo ebyesigamye ku ddiini, ebyesigamye ku byobufuzi, bigireeyo mu bifo byabyo, so si wano mu kifo kino ekirimu omukolo gwaffe ogw'okwanjula n'okwanjula. Tuyinza okugatta emmandwa n'emigugu. Tekisoboka. Obyetikkootya tekisoboka. Muzzukulu wattaanyiza bulungi, kadde katambula, nsabaire eddoboozi lyo mukuva mu ofiisi y'abataka. Eddoboozi ku nsonga kakati nzirayo kali kaagambye ebiri ebika byagambye twetaaga okukola kyokwewala nga tunoonya ababeezi. Era ebiseera bingi tusiŋŋaanya abantu nga bagudde mu buzibu, agenda okutuuka eyo teyawulira linnya lya kika. Namuwulirako n'omuwulirako ng'ayogera ku leediyo nti nagenda okutegeera ng'ate twamala dde okuzaala omwana ng'akyejjusa. Kakati abamu ayinza okuva eyo ng'ajja asitudde agamba ngenda kukyala kakati ogenda okutuuka eyo tumanyi nti ono ye mwana wa taata owa jjajja gundi, baganda ba gundi. Kakati olwo omunnaffe wanaatugamba nti nno tugende mu kika kyaffe naye tuwaseeyo, tetugenda kwongera okuleeta obuzibu obwo. Abantu bamale okugenda okufuna eri bafune omukwano gwabwe baguleeta okugwanjula. Ogenda okuleeta okugwanjula ate nga bwe tugambye nti ate nedda ono muganda wo ddala kubanga ono ye jjajjaawo azaala bano ate noono jjajjaawo azaala bano. Kakati mu ddakiika emu nsaba ogyeyambisa otuuse obubakawo ku lw'ofiisi y'abalungamya b'emikolo, deni jjajja naye asiibule. Balungamya bannange, naddala ssentebe wange agenze eKyaggwe okusisinkana abalungamya ab'omu Kyaggwe. Nsaba obalungamye bulungi. Nga bwe tuyitibwa abalungamya, tulungamye abantu baffe be tukolera emikolo. Ensonga ng'ezo bwe ziba nga zizze ezigatta ebika n'emiziro, bannange tubalungamye bulungi. Eyo si y'enkomerero, baba basobola okufuna ababeezi abalala be basobola okutambula nabo. Jjajja mu ddakiika emu. Abatulaba mwenna mwebale okutulaba era mbatuusaako obubaka obubaagaliza omwaka omulungi. Bajjajja abataka bakulu b'obusolya babasaba mwongere okwefumiitiriza era mwongere okunywerera ku buwangwa bwaffe n'ennono zaffe, awo tujja okusobola okutambula nga tetwekoona bigere, aye tubeere abantu abalungi Katonda baayagala n'ensi beeyagala era tuweese ettendo n'ekitiibwa Buganda bwaffe. Awo sijja kusukkawo naye nkusuubiza nti buli Lwakutaano olusooka mu mwezi ofiisi y'abakubiza b'olukiiko lw'abataka ekulemberwa jjajjaffe Omutaka Augustine Kizito Mutumba Namwama
ejja kuba etuweereza wano. Abakulu tubeeko ensonga nyingi zetulungamya. Kakasa nti atulaba olina kyofunamu naddala ku kigambo ekyo ensonyi n'obuntu bulamu. Mbaagaliza akaseera akalungi nga mwekuumidde ku Terefayina. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.